ya kyekiriwo ogamba otya beti bitambula bulungi bitambula bulungi nnyo. Batukubidde akayimba ka covid ate covid yaggwa oli mukwetega ate yaggwa atya kale bannayuganda muleke kwerabira mangu covid yabaddewo emyaka 2 kati amangu bakatuta emyezi 4 awedde okitegeera no buli omu alina engeri covid gye yamunyigamu ate buli omu alina engeri covid gyamufulumamu gyagenda nga amwerabira so we can't forget that soon to covid aweddewo no kati tukuba obuyimba obwo kati nga boolabaako okulaga nti ffe emyaka 2 tubadde tetuyimba mukitegedde so ekintu ng'ekyo nti emyaka 2 tubadde tetuyimba tuba tulina kukigamba abantu ne bategeera nti emyaka 2 babadde toyimba kati kiki oyinawo after 2 years nga toyimba ye music gwe tulina gutandise okureleasinga oba kakubye n'ekigendererwa maye mwe temuggwa mu byabufuzi ekigendererwa kitya weetega nagambye nti mukulike covid tubaddeyo nga tuba misinga mukulike nnyo abantu badde batumisinga musicale otegeera kati tuleese music ne toyina olwokuba nina albamu empya nyimba 10 tekitegeeza mu ntandikirewo nga sinnababuuzaako nabbakulisa covid so ntandise namukulike covid ninayo nsiika nyimba nnyingi nnyo eziri ku albamu so empya so kati bakulisa covid tulyoke tusimbule tugende tutunuulye essaawa eno ag'okubye covid mayinja yavidde n'atukubira akayimba nti biganye abantu ne bagamba tebinagaana gwe ngaali mu nsiika eno olaba otya ebintu biganye mwe babaziza oba mukyali yamayinja badde saagala nnyo tubigende nabyogeddeko mbadde saagala ate kubiddamu kugamba nti mwesibyeko oba biki oba okitegeera nabyogerako nekiggwa mayinja endowooza ye gye yawa omuntu asobola okitwala buli omu n'akitwala mu perception gy'aba akirabyemu okusinziira essaawa eno Michael gwe Catherine Kusaasira Big Eye ne Ronald Mayinja ekisayitemu kya bookingibwa nnyo how true is that nze mbeera mu shows ate za video naali zijjeewa kuva lwe batutambeera mu shows nga nnyimba nze siringa ate abalala okitegeera music yalina okweyimirira music yerooyawo omuyimbi kuba ebyo byonna byetoololera ku music yatolina music okiguddeko oba olina music abantu bwe basengejja ne bagamba kati katumulabe tubanga 3 lwa nsonga nti mbadde embuze otegedde so omuntu ng'abadde abuze mu system otegeera aye tasobola kumala gadda n'atandikirangawo yali okitegeera otandika mpola kati nga bwe gaye nti abantu mbakulisiza covid kati tusimbudde music gwe bagenda okuba nga balaba ku TV okitegeera ku BBS nga balabula video za Michael nzireyo ku pick gye naliko Michael tukitwale nti no bakuba ekikono because nze nali mpate za muhozi zonna saakulaba ne yasembyeyo ey'okusa Saturday naliyo ne saakulaba buzibu ki kisinziira not every function mbu tulina okubeerako okitegeera naye tekitegeeza nti olina okukola ki buli mukolo olina okugoberako buli mukolo olina okugoberako tegwawedde siriwo sinyirira sirabika bulungi okitegeera so leka ate kubaawo buli saawa wekubageza ate buli saawa kwesiba ku kintu kitegedde tugenda nabigenda kubuulidde tugenda nabitambula goba otyo kitutte woba okitutte kitwale bwotyo naye nze ndi bulungi era ngenda nabigenda kuba nze nagamba nti nze ndi kusaidi y'abantu nyimbira abantu kubanga bansanga n'abantu okitegeere sina kwawukana nnyo n'abantu so nina okukola abantu bye baagala Do you regret joining NRM? Ebyo si bye sawa si ya politics kati sawa si ya politics ekyo bwe kinajja nja kutuuza press conference okitegedde ntegeeza abantu ekigenda mu maaso okitegeera Okatunia ekiriwo essaawa eno abayimbi abakyala banyigirizibwa olw'ennyambala bajja kusanyusa abantu ne abasajja balina engeri gye babatwalamu whereby even Sheebah era akedde n'agamba nti no they should start respecting her body though she dresses like that kyayagala ne bo balina engeri gye bamukwatiriramu gye bamulabamu nga complaints ezo ziweze eyasooka yali ya Vinka ejuba eyaddako yali ya Wininwaji ezeeko ya Sheebah Martha Mukisa so ekintu kino nja kyogerako bwe nti abaami baagala nnyo abakyala nga bambadde we batyo kyova olaba nabo babyambala era kyova olaba babitundayo okitegeera naye ate osanga nti singa tebiba mu bbaala tebaali bakutteko
Neeza omuntu ng'atamidde gyafuna feelings oba gyafuna endowooza endala nga takimanyi nti ali influenced by alcohol. Okitegeera so kati nekihappeninga olayinza nokuba yakutteko oba nga akkwatako naye ng'enkeera ajja kugamba nsonyiwa naye nga talina wakusanga ng'oba gwadde mwenga bolaba twalwananga ne kamiliyoni mabbaala naye ogenda okwekeera ku makya nga tugate watwadde tulwanira ki olwomunge gutuweddeko. So nze ndowooza nti akenga ako wekasukka abaami kibasikiriza ne balaba nga ekisambi kimyufu n'ayagala akoone ku senta. Okitegeera so kyendowooza nti abakyala bano bwe balaba nga oba abantu batamidde babawe distance. Okitegeera babeere kati kankubuuze wali olabeko Spice Diana nga bamukutteyo lwaki alina aba bodyguards abalaba nga oli bw'aba atamidde ajja kukola ekintu bodyguard namukomako. Kitegeera so bw'oba tosobola kufuna aba bodyguards basobola kuprotectinga nga olimu eyo dress code ate nga situation gy'ogenzeemu y'abantu kunywa mwenge you better kyesonyiwa ate nga tebajja kunyumirwa ng'oyimbidde mu zino bazita dira. Okitegeera so bafune engeri gye bakiyamu sijja kugamba nti nkivumirira naye bafune engeri gye bakiprotectingamu okulaba nti abasajja tebabakwatayo. Michael gwe ngali mu business tolaba nti no kyekiseera bakyuse Enyambala bayambale ku zijiini dress nga si lumpi nnyo naye nga luli a bit decent. Tosobola mulowooleza kyakola tosobola kati gamba wininwaji mbu okyuse Enyambala ng'alaba obugoye bwe kye kibatwala mu gym. Okitegedde kibatwala mu gym ne bakola ebisambi ne bakola kibantu kubirabako so bwe babirabako balina kufuna ngeri gye baprotectingamu gundi bantu baba guiding okulaba nti tebasembera nnyo mu bantu kulaba nti babakola ki ne babanga abakola kokonyo kuba abasajja babyagala naffe tubyagala. Kitegeera ne bw'onoogenda mu bantu bajja kukwatayo olaba kati ffe abayimbi naffe kenyini nze ndi musajja niba ogeza kugenda mu crowd eba eyagala kwambula for the love. Okitegeera so balina engeri gye balina kiyamu okulaba nti tekigenda ate maaso eyo kuba bana kisusa tujja kulaba ng'omuyimbi bamukutte munaye ku stage kubanga abantu baba batamidde. Ekisembera ddala yegwa omu ku bantu abali mu woma n'olekulira essaawa eno kinsaha yesimbyeyo sindi wali abantu bano gwe Michael ogwawa ku bombi. Nze kyansuuzaawo office ya dance representative kwe kuba nti I concentrate on my music era olaba music atandise nti you can't serve two masters ate gosobola kuba nti ate ndi mu music eno ate ndi mu bya bimanyi twatambulanga Uganda yonna ddeno dderi ne ngamba nti mbandi wakuservinga abantu music ngeri gye mbadde mbuze nkomyewo musically balina okwesonyiwa office ya okitegeera ntobole concentrating ku music wange ndi mu shooting videos ndi mu kutegeka album yange kulaba egenda kubeera etya kulaba nga nkomawo mbeere strong mu music so nayina okuteeka office ya ate n'ekirala nenkola Dancehall Music Association in Uganda. Eyo Dancehall Music Association in Uganda tabi erya dancehall erigenda okwaffiliatinga ku singa akakiiko kana kamaze okulondebwa so nze ndi free n'omuntu yenna anajja nkitegeera akakiiko ke bana babalonze I will come and affiliate with my dancehall association. So sina ko mtawana sahabu alya kiria omuntu yenna oli bwalya kiria nenga yetaga okutereza. Wagamba kutereza ajevuddeko batugamba nti no wuma teso aterezebwa because eri under ragadi ne fina baji controlling. How true is that gwenga yabeerayo? Anti abantu bebalabanga omuntu akola nnyo nga bamuteekako ekintu mbu kikye. Ntegeera kyovola misa kyo samisa kyafaayo nnyo okulaba nti eterera naye buli lwajjayo omutwe bw'ati nga baga misa ki ye nanyini girimu kitegeera so nze njagala nnyo abakozi bakole naye n'abantu baleke kubanga bye bakola tebasobola bikola. Kitegeera gwovumirira ragadi naye tosobola kubaawo kukola byakola ffe mwatuvumiriranga nti dancehall biki naye nga temusobola kukola mirimu gya dancehall so bwe munajjamu ebyo ebigambo naki tejja genda mu maaso so mubeere nga mube empawalinga nga mubaagaliza okulaba nga egenda mu maaso ate nammwe abakolera mufube okulaba nti sente we muzijjayo zituuka mu bayimbi aba wansi mwajjayo sente wano ne mujjayo sente eza concert ez'okuyimba ku concert teri muyimbi yafuna sente zasigala eyo waggulu ma office okitegeera abayimbi ne basigala era nga bakyakaaba kyova olaba parliament yasibye sente musooke mugiwa accountability ffe tetwayimba nga abali kakiiko ka can you imagine nga twagala abayimbi aba wansi basooke bafune ku sente naye nabo tebaafuna so be muteetereze ebintu bijja kusigala awo ne sente zijja kuba nga zikola ki nga zistopingibwa bibeere muzigizaga so betereze.
tumaliriza essaawa eno abasinga ziza bafana yavuddeyo nga n'abayimbi ne bagamba nti nno for now ba DJ be muyina ba presenter Suna Ben n'Embazira be bayimiriza music ya Uganda because tebakuba nyimba z'aba Nigeria tibo bakuba za wano they are supporting their own ate ba DJ bana abeita aba urban bo bakuba ba Nigeria ba TZ gwe ekintu ekyogerako nani yagambye bafana n'abayimbi abati Suna Ben n'Embazira bali kola ekituufu bakuba music wa wano tibakuba webulaya nga bagata ebinyanyenyanyi anti kati ekintu ekyo nja kwebaza nnyo Suna Ben naliko naye Masaka eyo ku show ya Kasumba ne Mbazira Tony olwamala okuyimba ku show ya Kasumba nasigala backstage otegeera nga njagala sooka kukakanamu naye kati abayimbi olwaggwa session y'aba DJ nagiwulira for almost 2 hours nga bakuba ebinyanyanyanya bali sibiwulirangako by the way birungi okitegeera bakuba music wa wano okitegeera nga bamwogereramu bamukuba okitegeera abantu nga banyumirwa so kitegeeza nti ba DJ bano babadde bakuba urban music ngade bakuba za ba Davido ba Wizkid bani kitegeeza nti bafunye ba competitor bano be bana abaana ate abakuba ebya wano ekitegeeza nti abantu be bana bagala music wa wano bajja genda na ba DJ abakuba music wa wano kitegeeza nti bali ba DJ market yabwe ejja kubegende kola ki so balino pulling up socks okulaba nti ne music wa babadde bakuba wabayimbi abebulaya bamu flavoringa mu music wa for wano because bogende South Africa noyingira mu club mukitegeere nga Chubana South Africa bakuba South Africa music ye kana ate na kunyumira kitegeera nti kyekikwate ne bakuba ogenda kola n'amazina gaabo gakopi bogende Nigeria bogenda wane Uganda we walizi club ngo luyingira ulira music wa for wano ngakuba 30% wabazungu nakuba 70% so kino kintu twakirwanako baka milioni bani ne tukirwanako kulaba nga music wa kuba 70% n'atera ne kigaano kola okitegeera ne kigezaako ne kigaana so tugezeeko kulaba nti we love our own okitegeera so ba DJs abawana bali urban ngereko content nga bakuba nnyo wawano okitegeera bwe baneegattako na bano Suna Ben n'Embazira Tony ekintu kikwatire ddala otherwise